nga sinnagenda mu ddwaniro Congo kantandike n'amawulire amabi ag'okubika. Kitalo nnyo nnyini ddala bannankyukakyuka bannange Muzeeyi Tarcisi Kyewalabye Kamulali Omukama Katonda amujjuludde ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Ntuusa okusaasira kwange eri ab'enju ye gattaka ab'enju yaabwe. Ntuusa okusaasira kwange eri emikwano n'eŋŋanda. Ntuusa okusaasira kwange eri abamwagala gattaka abo ababadde bamwagaliza. Ntuusa okusaasira kwange eri bannankyukakyuka okwetooloola eggwanga lyonna gattaka ebweru waalyo. Ntuusa okusaasira kwange eri ekibiina kya National Unity Platform olw'okuviibwako omuwagizi omuzinzi bw'atyo. Ntuusa okusaasira kwange eri omukulembeze w'eggwanga His Excellency Bobi Wine Omukama Katonda akugumye kubanga oviiriddwako taatawo, oviiriddwako omuwagizi, oviiriddwako omwagazi, oviiriddwako omuntu abadde akukkiririzaamu. Nsaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda aguwe ekiwummula eky'emirembe. Tamutwala mu purigatooli amuteeke ku mukono gwe ogwadde era atusobozese tusisinkane ku ssaawa eri envannyuma. Muzeeyi Tarcisi ono abadde awangaalira mu ggwanga eri Amerika gye yava omwaka oguwedde ndowooza omwezi gwalinga gwa mukaaga ng'obulwadde bumufuukidde obulwadde kyeyava asalawo agenda afiire ku butakeeka. Naye bw'abadde akyali akitiivu emirimu gy'enkyukakyuka abadde agikwasaganya bulungi mu ngeri zonna. Ensonga z'enkyukakyuka abadde azisapootinga bulungi mu ngeri zonna era taata ono abadde yeeyita fuutu sooja ku myaka gye. Oluvannyuma lwa bannaffe abamu okulowooza nti fuutu sooja kivumo, muzeeyi ono yavayo n'aŋŋamba kati nange okuva n'olunaku olwaleero nze fuutu sooja. Era buli waabadde nga nkubira essimu nga mbuuza fuutu sooja mutabani oli otya, fuutu sooja munnange mutabani oli otya. Mu bufunze omusajja ono atambudde naffe ebbanga lyonna, atambudde n'enkyukakyuka ebbanga lyonna, awagidde enkyukakyuka ebbanga lyonna, era mu bimu ku bisinza okumuluma kwe kugenda nga talabye ku Uganda mpya. Kuba kyamutuusa n'okuŋŋamba nti nze n'amawulire ge njagala okusembayo okuwulira mu matu gange ga gavumenti y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni nti egudde. Waakiri nfe essanyu, waliyo abantu abafa essanyu. Muzeeyi yaŋŋamba ye asaba kimu, afa essanyu olw'amawulire ag'okugwa gwa gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni omumpembe. Ne Mukama Katonda takkiriza era agenze talabye ku Uganda mpya. Ne muzeeyi wange otulekedde ebbanja eddene nnyo kuba tukitegedde nti bantu bangi nnyo abakooye nga n'obulamu tebakyabuwulira, naye ng'essaala yaabwe eri emu kubanga tebakyanoonya bya bugagga, tebakyanoonya ssanyu lya ku nsi, ng'essaala yaabwe eri emu nti ffe be balese emabega waakiri baleke nga batulese mu mikono emituufu. Waakiri bagende nga gavumenti y'omumpembe emaze okugwa. Taata Tarcisi munnange otulekedde ebbanja eddene nnyo, naye tukwebaza. Mukama Katonda akwanirize mu kitiibwa ekingi ennyo olw'emirimu emirungi gy'okoledde ensi yo, olw'okwerekerezanga ku lw'ensi yo, olw'okwagala ennyo ensi yo. Muzeeyi Tarcisi abadde asobola okulema okulya nga waliwo obwetaavu mu struggle, obanga waliwo omuyala mu struggle ng'asobola okulema okulya, era ng'agamba mwannyinaze oddoola batabani bange bakole bwe bati, mutabani wange Katongole mukole bwoti, mutabani wange yeekolera yankubidde enjala emuluma, mutabani wange gundi akoze bwati, mutabani wange gundi abadde bwati. So muzeeyi abaddewo nnyo okuva lwe twatandika olugendo lw'enkyukakyuka luno, ndowooza omwaka gwali gwa 2018. Abaddewo nnyo era agenda tusaala nnyo lwakuba nti ekisinza okutuluma muzeeyi waffe agenze talabye ku Uganda mpya, naye nga tumusuubiza yonna gy'alaze agenda kulaba Uganda empya, wadde nga ajja kuba agirabira mu mwoyo nga takyagirabira mu mubiri. Era atulekedde ebbanja eddene nnyo na buli abadde asudde ennanga okusitukiramu, kubanga tutuddeko essuubi ly'abantu lingi. Njagala okutegeeza bannankyukakyuka mwenna, tutuddeko essuubi ly'abantu lingi. Bw'abaayo omuntu yenna ng'obadde osudde ennanga, ng'obadde weesuuliddeyo ogwa naggamba, mbadde nkusaba zuukuka twenunule, tunule n'essuubi eri abantu abalala. Otherwise mwannyinaze Doreen
Tato wange Eddie n'abaana b'omugenzi abala baganda bange mwenna nsaba Omukama Katonda abagumye era nsaba twebaliza Omukama Katonda ku lw'obulamu bwa taata amutwazise ebbanga lino lyonna ate era n'amukozesa bulungi emirimu gye. Tulinamu obwetaavu bwa funeral service baganda bange ne bannyinaze. Ffe nga ffe bafuutu sooja twagala kuziika fuutu sooja munnaffe family ye badde esabye tugikwatireko ku kya funeral service ebirala ejja kubyekolerako. Bannange tuli mu bwetaavu bwa miliyoni 3 eza funeral service bafuutu sooja okuziika fuutu sooja munnaffe omuntu kadde wa struggle. Waliwo abakadde b'ekkanisa, waliwo abakadde baaki, naye omukadde wa struggle. So nga mbasaba baganda bange ne bannyinaze abawangaalira mu nsi egy'enjawulo, abawangaalira mu Uganda n'abawangaalira emitala w'amayanja nga tulina obwetaavu nga ffe bafuutu sooja obw'okuziika fuutu sooja munnaffe. Sekitebe kyekitebe kirina enteekateeka eyakyo, naye nga bafuutu sooja okuziika bafuutu sooja munnaffe family ebadde nsabye nti yo kyesaba tugiyambeko. Ndowooza kya funeral service bannange, ndowooza mwenna mumanyi okulwaza. Taata we yatuukira okuva mu ggwanga eri Amerika agenda afiira ewaka okuva mu Gwomukaaga omwaka oguwedde. Nkakasa mumanyi kye kitegeeza okuyimirizaawo obulamu bwe. So nabwe kityo mu kaseera kano muzeeyi abadde nga ayimirira naffe mu bizibu byonna bye tubadde nga nabyo fuutu sooja munnaffe ono abadde nga ayimirira naffe. So naffe tubadde tusaba tukole ku nteekateeka ezimuteeka mu nnyumba ye ey'olubeerera. Ebirala byonna bagayi bajja bikolako, naye kyabadde basabye tubayambeko ku funeral service oba ku company enzisi adde basabye tubayambeko. Nga nange nziza okubasaba bannankyukakyuka bannange yonna gye muwangaalira twetaagayo oba tulina obwetaavu bwa miliyoni za Uganda 3 okuziika taata waffe, okuziika mukadde waffe, okuziika fuutu sooja munnaffe, ate naye agende ng'akimanyi tubadde tumwagala, tubadde tukyamwetaaga era emirimu gye gisiimiddwa bulungi. Pozi mu bimu ku bye yansaba juzi wiiki ewedde yaŋŋamba bw'afanga asaba ku ssanduuko ye bateekeko bendera ya National Unity Platform. Era nsaba bannanga abakola ku nsonga eyo okufuna bendera ya National Unity Platform ku kitebe egenda eziikibwe n'omukadde wa struggle omulwanyi Namige fuutu sooja era abadde awagira struggle mu ngeri zonna. Nja kusanyuka nnyo baganda bange ne bannyinaze bwe munaatuyambako kubanga okuziika kugenda kubeera kwa Lwamukaaga e Masaka. Okuziika taata Tasis Kyewalabye Kamulali kugenda kubeera kwa Lwamukaaga e Masaka. Nabwe kityo nga bwe mbagambye tulina obwetaavu bwa miliyoni 3 okukwasaganya funeral service. Mbadde nsaba buli omu w'oli ku lwange ne ku lwa struggle mu nsi yonna mw'oli, weekwatekwate, weekuŋŋaanye, oweereze olubuga olwo ku ssimu yange, obubaka ŋŋenda butuusa bulungi. Tugenda kukwasaganya okuziika kwa fuutu sooja munnaffe era ffe tugenda okukola ku kya funeral service nga bwe mbadde nsabiddwa kuba mbabuuzizza weewasikattidde bwe mulaba. Ekyo kyekizibu kye baŋŋambye era bandaze nti weewasikattidde. Nabwe kityo badde nsaba kumpaayo ku buyambi kubanga mu Nuupu twafuuka ba Luganda, mu Nuupu twafuuka family, mu National Unity Platform twafuuka omuntu omu. Nabwe kityo mukadde waffe, muganda waffe, fuutu sooja munnaffe, jjajja waffe alina okugeya n'ekitiibwa ekiva mu bafuutu sooja banne era alina okuziikibwa n'ebbendera eya National Unity Platform. Namwenna abaana b'Eddoola ne Eddie baganda bange, bakulu bange ne bato bange,
ekiraamo kya muzeeyi kiteekebwe mu nkola. Ekiraamo kya taata kiteekebwe mu nkola. Alina okuziikibwa ne bendera ya National Unity Platform. Actually nja kugiweereza. Bendera egenda okuteekebwa ku ssanduuko ya taata ngenda kugiweereza obutasukka lunaku olw'enkya. Otherwise alina obuyambi bwonna ku million 3 ze tunoonyeza emmotoka ya funeral service. Buteeke ku namba yange 0773 97 17 57 0773 97 17 57. Njiddamu gumu 0773 97 17 57. Ereeta amanya nti Abdul Kikomeko. Simanya yeyo 0773 97 17 57 I think. Yeyo ngenda gibateera waawo. Ereeta amanya Abdul Kikomeko. Obuyambi bwonna bw'onaawaayo oba obuyambi bwonna bw'onaatuweereza bujja kubeera bwa muzinzi nnyo era bujja kubeera highly appreciated era bujja kusomwa gye tugenda okuziika. So bw'omuntu ssekinnoomu naye obwaba foot soldier ffenna okwetooloola ensi yonna. Nabwe kityo tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda agulamuze kisa era agwanirize mu ssanyu, aguteeke ku mukono gwe ogwa ddyo, tamutwala mu bbaaliro abannaffe Abakristo lye bayita purgatory. Ngenze Congo. Eggye ly'eggwanga li UPDF litegeezezza nga bwe liri eryetegefu okugenda mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo okununula bannayuganda abaagala okudduka olutalo oluyindira mu ggwanga lino. Nga kati bwe balinda ekiragiro okuva eri bakama baabwe, omwogezi wa UPDF Brigadier General Felix Kulaija agamba nti mu kiseera kino bongedde okumyumyula ebyokwerinda ku nsalo z'eggwanga zonna okulaba nti mpaawo muwaatwa gonna abayeekera bano gwe basobola okukozesa okwesogga eggwanga Uganda. Gavumenti ya Uganda oyagala kusitula majje ogatwale mu ggwanga lya Congo okusobola okununula bannayuganda abaliyo. Naye ng'ate waliwo bannaffe ba Kadaama abaalaajana nti twagala kudda waka, abeekubira omulanga nti tuttibwa ng'ate kirabwa n'ayonka. Minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga Oliem Okero navayo n'agamba si be baabatwala era gavumenti ya Uganda tebavunaanyizibwako. Ekibuuzo kiri kimu, bano abali e Congo be mwagala okugenda okununula mmwe mwabatwala? Okugenda e Congo kyetaagisa amagye, kyetaagisa ssente. Okununula Bakadaama kyali kyetaagisa kimu ssente. Mu bufunze gavumenti ya Uganda yeewaddeyo waakiri efiirwa amagye ne ssente, naye ng'esobodde okununula bannayuganda abaagala okudduka olutalo oluyindira mu ggwanga lya Congo. Nga Kadaama yali yeetaaga ssente zokka, just tiketi ya nnyonyo kukomawo. Gavumenti yamwegaana nti yo temumanyi. Lwaki ow'e Congo yo temwegaanye nti yo temumanyi? Kigendererwa ki ekiri emabega wa gavumenti ya Uganda okusitula amagye g'eggwanga gatwale Congo nga yeerimbise mu kununula bannayuganda, kubanga gavumenti ya Uganda teraganga ku kisa kyonna eri munnayuganda, nga ne bannayuganda abawangaalira kuno beetaaga kununulwa abeewaka. Nga 18 Novemba omwaka gwa 2022 paka nga 2 Novemba amagye ge gamu agagala okugenda e Congo okununula bannayuganda abaagala okudduka olutalo ge gaatigumbula abantu. Minisita wa security ku lwa gavumenti Eri Tumwine n'avaayo n'akola statement nti poliisi erina olukusa olukuba n'okubatta. Poliisi n'amagye bwe baba balina olukusa olutta bannansi n'okubakuba, mbuulira ate kino ekisaya kijjeewa ekinonooza abaagenda e Congo nga tebagitegeezezzaako. Era lwaki kijanguyira nnyo okugenda ewali entalo nga waliwo ne risiki nti tuyinza okufiirwa abajaasi b'eggwanga gattako essente, ng'ewaali weetaagisa tiketi obutiketi yagaana okugendawo okununula bannayuganda, yabeegaana nti bo tebamanyi. Munnayuganda avuddeyo n'alaajana nti nfa jangu onnunule.
omweganye nti yo tomumanyi wabula ogenze kubata nalajana. Sinnalaba katambi konna akamunna Uganda alajanire Kongo mposi nga bagenda kakola oluvannyuma lw'okulaba vidiyo eno nga ne gavumenti yennyini yatutegeezezza nti emirimu gitambula kinnawadda ku embase ya Uganda mu Kinshasa era abakozi bonna bazzeeyo dda ku embase ya Uganda mu Kinshasa. Bwe gibanga emirimu gitambula kinnawadda ku embase ya Uganda mu Kinshasa, mbuulira obweraliikirivu n'obunkenke mubijjeewo ebyamangu gano okutuuka okusitula amagye g'eggwanga mu gatwale mu ggwanga lya Congo nga mwerimbise mu kugenda okununula bannayuganda nga bwe mwanunula baani, nga bwe mwabalumirirwa ddi, kubanga ffenna tukimanyi nti Museveni tasindika n'atabuukira. Era obulamu bwa munnayuganda si bwa mugaso nnyo gw'ate olaba n'abali emulaga ekintu ekitone nnyo ekintu ekyangu nnyo just kyakubateerayo ddagala okutukolera enguudo tutambule nga tuli safe tusobole okugenda ewaka nakyo kyabalema. N'abali mu Uganda mulemeddwa okubakuuma nga ssente ez'obuyambi eziva mu mawanga g'abazungu gattako omusolo ezaaliguza eddagala muzezza muzimba za Kamwesi, muzimba zi Victoria Mall, n'owulira nti abalwadde b'akafuba ne Mukenenya baafudde bangi lwa nsonga eza Global Fund omwayitanga ekittavu ekirina okubalabirira oba okubajjanjaba. Minisita omu yakyezza ani ono Guy Jimwezi n'agenda n'akolamu ebyebbeeyi n'azimbamu amayumba. Museveni mu kifo ky'okumubonereza yeebaza bwebaze ng'amukwasa na minisita wa security mu bufunze Kapa gye baakuumye ennyama amata, embwa ne bagikuumye ennyama. Era ye yennyini n'avaayo naga ababbita omubakanga mubaveeko bayinza okugenda ne bainvesting ewalala. Naye ng'ono gwayogerako agenda okuyinvestinga mu ggwanga era ng'akyenyumirizzaamu nnyo. Waliwo abaana abaafa kubanga baazaalibwa n'akawuka ka Mukenenya oluvannyuma lw'ebikozesebwa ebyalizizizza abaana bano okuzaalibwa n'akawuka ka Mukenenya. Ssente zaalibwa, abaana ne bafa, abazadde ne bafa, wabula ono ow'okuvunaana Museveni yaŋŋamuleke kasita investinze mu ggwanga. Naye ng'akeedi gy'azimbye si ya Uganda era nga ne bwafa gavumenti ya Uganda tegisikira wabula ya musaayi gwe. Naye nga bannayuganda babbyeko ssente zino okuzimba akeedi eno bafudde. Museveni teyalumirirwa munnayuganda na musaayi gwe. Essaawa eno akulaga nti abali e Congo bamusula ku lufuba nga n'abali munda mu Uganda yennyini talina pulaani yaabwe era tabalowoolezangako. Ayinikiza ngenda kusitula ennyonyi, ngende Congo, ngenda situla amagye, ngende Congo nsobole okununula bannayuganda abaagala okudduka olutalo abatannalaajana. Abalaajana nga neew'okubajja wangu nnyo just tiketi ya nnyonyi yagaana okugibawa n'abagamba sibamanyi n'abeegaana ng'ayita mu minisita we ow'ensonga z'ebweru ekero lyemu. Bano ab'e Congo baayitawo genda. Yo gavumenti ya Uganda yabamanyi etya nti bagenze oba yabawako ku lukusa olugenda? Lwaki efuddeyo nnyo okulaba ng'ebanunula singa tewabaawo nsonga ya munda? Gye buvuddeko nabagamba nti Museveni alina enteekateeka ezitta bannayuganda naddala abawangalya mu disitulikiti ey'Ekisolo asobole okufuna olukusa olumutwala e Congo mu mateeka, kubanga mu kiseera kino aliyo mu bumenyi bw'amateeka. Njagala okutegeezaako bannayuganda mwenna nti M23 si magye malonderero oba si baamaca wabula amagye agava mu magye g'ensi ebbiri Uganda ne Rwanda. Era mu kiseera kino waliwo abaana abaafiiriddeyo oba waliwo amagye g'eggwanga agaafiiriddeyo mu kulwanagana okubaddeyo nga Museveni wano mu kugamba nti agenze kutwala amagye kulwanyisa M23
ayagala kununula mirambo egyavudde yasobola okugikomya olwansonga abaana abo balina numbers mu magye era ayagala n'okugenda okubba ng'ali mu mateeka kubanga ffenna tukimanyi nti bano bali ekkongo naye tebaliyo mu mateeka kati ayagala kugendayo mu mateeka anyagulule n'okuzza emirambo egy'abajaasi b'eggye ly'eggwanga babadde mu ggye ly'abayeekerera M23 abaafiiriddeyo mu kulwanagana okubaddeyo gwate amagye gawambye Goma ba M23 yawambye Goma kilomita 1,500 okuva ekinshasha wegaagala okuwamba gagende gafuga oba galangirirwe nga gavumenti oba amagye gabayekera balangirirwe nga gavumenti kakati omuntu akyalina olugendo lwa kilomita 1,500 atadde emabega mu Uganda asobola okukuba bannayuganda gy'atayagala kufuga era bw'aba alina okukuba bannayuganda ekigendererwa kiba ki ekyokutukuba yo nga Kenya tennateekawo bwerinde ku nsalo zaayo lwaki ffe ensalo zaffe eza Uganda tuziteekamu obunkenke n'obwerinde bwe butyo bannayuganda okubaga babeere bulindaala kubanga essaawa yonna M23 eyingira mu Uganda nekola ku bannayuganda obulayi mu bufunze M23 erwanagana ne gavumenti bbiri eyagala fuga Uganda efuge ne Congo era ku lugendo oluwanvu lw'ekyalina kyekiba kigyetaagisa okuwakula eminoka ate ku nsi endala nga gavumenti emu eya Congo ekyagiremeredde ate wakula olutalo olulala ku gavumenti ya Uganda mwogere ekiri emabega wa M23 era mubabuulire bannayuganda nti yemmwe M23 mulekeraawo okulowooza nti eno dancing moves eno dance floor mugenda gizinirako emyaka gyonna Museveni ogiziniddeko oli predictable oteebeka era olinga omutamiivu w'okukyalo omutamiivu w'okukyalo lwatawemudde ng'ava okunywa lumwewuunya nti musajja waffe abadde ate era mukeera kukuba ggwanga mujje mugende musamba ensiko munoonye omutamiivu wammwe kubanga mwamumanyiira komawo ng'awemula lwatawemudde lwe mwebuuza omutamiivu waffe abadde atya kaakati Museveni oteebeka era twakimanya nti oyagala situla magye ogatwale Congo naye ng'osoose kutta abantu b'ekisolo nenkukanga kakati okyusizaamu strategy weefuula agenda okununula bannayuganda abali mu ggwanga lya Congo abatannakaaba abatannakulaajanira okutukakasa nti olina nnyo omwoyo gw'eggwanga okutukakasa nti ekikutwala e Congo kununula bannayuganda sooka onunule bakadaama abaakaaba ne bannayuganda abali mu nsi yaabwe beetaaga kuyambibwa beetaaga kununulibwa oyinikiza amagye ge gamu agabatta amagye ge gamu agawamba ettaka lyabwe amagye ge gamu agabakuba empisa ez'obutwa amagye ge gamu agabalemazza ge gagamba nti ekisa gafunye kingi nnyo gatiiriika mooli okugenda e Congo okusobola okununula bannayuganda Congo twetaaga amagye twetaaga essente era tuba tugenze mu risiki y'amaanyi kuba gye tuba tugenze wabeerayo olutalo ekibuuzo kiri kimu lwaki gwe wasazeewo okgenda mu risiki n'otasooka kununula bali aba ssente zokka mu bufunze Museveni oli nswera nti ewali ebiwunya gwe olina okukuŋŋaanira Museveni tubuulire gwe oli nswera nti ewali ebiwunya olina okukuŋŋaanira nga gwe oyagala kulumba mirimu mizibu gyokka ng'emirimu emyangu tolaga support wano otulaga oli mwetegefu oteekamu ssente n'amagye g'eggwanga ate nga byonna tukyasobola bifiirwa naye nga wali zaali ssente zokka tiketi ya nnyonyi wagaana okubazza wabeegaana tobamanyi tebaagendera mu makubo matuufu bano b'ogenda okununula ogenda baawula otya nti baagendera mu makubo matuufu entalo mmwe mutegeera za mmundu zokka e Uganda olunaku oba mu wiiki tuzza emirambo mimeka egy'abakadaama abatulugunyiziddwa abawarabu abo mu wiiki tewali wiiki yali eyiseewo nga tewaliwo munnayuganda afiiridde mu nnyumba ya muwarabu waliwo ekiseera we kituuka ne kisukka ennyo abaana ne bayisa butambi ku butambi
Museveni olengera obutambi obwo oba otunula ku butambi obwo ne butakwasa kisa ne butakuleeta mutima gwa kizadde ne butakuyungula ziga abali Kongo gy'owulidde obuwulize emmundu nga tebannakaaba tebannalaajana maama gwe bw'ogenza okunnula okutaasa olutalo oluyindira mu ggwanga lya Kongo n'ekirala bannayuganda abali mu ggwanga lya Kongo sibasuubira ate kubeera mu bibuga kilomita 1500 munnayuganda abeera awo ku soosi munnayuganda abeera mu trading center ate sisuubira nti M23 yavudde wala nnyo okujja okuwamba Goma kyoga munnayuganda abadde Goma awo naye ng'akimanyi nti kaŋŋambe oli Kampala naye ng'empigi abayeekera baatuuka gono gasigenda kubeera Kinshasa bannayuganda babeera mu bibuga era bannayuganda tebannalaajanako nti akabinja ka M23 katandise okubatta M23 bw'eba eri kilomita 1500 okuva bannayuganda we bali essaawa eno ggondaga nti oyinikiza oyagala kudduka misinde kugenda kutaasa bannayuganda abali mu ggwanga lya Kongo nga tebannabatta abayekera ba M23 abayekera ba M23 baatuuse ewali bannayuganda bagenze ewali bannayuganda era nga lwaki tujjanjaba ow'entunuka nga tuyinawo owa kansa taasulewo taasiibewo nga yali ku mimwa tuyina omulwadde ayiriitira ate atunyumiza ow'ensalika sooka onunule bakadaama baakulaajanira ne batuuka ne bakuvaako oluvannyuma lwa minisita wo okwogera ku lwa gavumenti yo si ffe tubavunaanyizibwako bali eyo bafa kuba bamanyi tebaliiko ayamba bali eyo bafa kuba bamanyi tebaliiko nteekateeka baakwesonyiwa kyovula bakatulaba mirambo tetukyalaba alaajana kubanga abaalilaajanye babagamba temutukwatako era temutuvunaanyizibwako bano abatannalaajana abali mu kwenoonyeza empiiya zaabwe bw'oyagala ogenda ositukiremu ate otaataaganye emirembe gyabwe bakulumbye ku embase bannakongo batuuze ne balumba embase yo lwakuba bakimanyi nti yeggwe M23 kati ate bakuwulira mbw'oyingizza amagye mu nsi yaabwe si gwe ayagala okuleetera bannayuganda obuzibu omanyi Museveni ono mugezi Museveni akuteeka mu tageti nga balina okukukuba bwe yajje ng'omununuzi omukongo ku busungu bw'alina ku nsi ya Uganda essaawa eno wa Uganda asaba magye gayingire mu ggwanga lya Kongo then olyoka owulye munnayuganda bwattibwa ate ng'embwa baveeko balina akalembereza kaabwe bonna abaliyo kubeera tebannakulaajanirako tebannakusabako oyise kuwa street akugambye anko omusabayo kamere ate ogenze weegula ku bantu boolaba abakkufu alaaye mbadde mbasaba bagulyayo kamere naye ng'oyise kuwa street kiba kitegeeza ki nti bano b'oyagala okugulira kamere oyina bigendererwa byo lwaki obagulira kamere kubanga abatuufu ababadde beetaaga kamere aba street wabayiseeko n'obaga nti manyoko nze natta bazadde bammwe nze nabatta mugende mukule ensi ebalabi mugende mwenoonyeza ekyokulya kandi ne bakadama babaleka mu mbeera bw'oba tewezizza ogenda kufiirayo abatannasaba ate be baagala okuwa ekigendererwa kiba ki kuba omusajja ayita ku masiikini n'agenda naawe omukazi aba ayagala tutega kibatu nyamunyamu mwe ekigendererwa kyammwe ki ekiruubirirwa kyammwe ki Museveni kati tulabayo ate nno nnyo mpozi nga sinnavaako bannaye temwerabira mbadde nsabye tulina obwetaavu bwa miliyoni 3 okukola ku funeral service egenda okuziika taata waffe era mbadde nsaba buli fuutu soja naawe alaba vidiyo eno oli fuutu soja fenna twafuuka ba fuutu soja fuutu soja kireza omulwanyi alwana mu ngeri zonna
kakati nammwe abalwana mu ngeri zonna waliwo omulwanyi munnaffe eyafudde abadde omulwanyi alwana mu ngeri zonna naye twetaaga bafuutu soja tufune miliyoni 3 ezatusabiddwa ab'ekitongole ky'ebyokuziika mukadde waffe taata waffe jjajja waffe fuutu soja munnaffe aziikibwe mu kitiibwa otherwise ennamba eri 0773 97 17 57 0773 97 17 57 abajungute 0773 97 17 57 names of Abdul Kikomeko. Okuziika kwa lwa mukaaga kitegeeza nti nina olwaleero n'enkya mu ttuntu mu bufunze nina essaawa 24 zokka munsaasire mikwano n'ensonga tugijjewo tweyanziza nnyo tweyanzeege Doola mwannyinaze Edi maama basenga n'abalala Mukama Katonda abagumye taata muwe ekiwummulo eky'emirembe musiibe bulungi mweraba.